Kati zibula amasogo baby tunula. Nganze nanje byesikyebera. Waliyo jebyeko. Do you love Latin? Very much. I love you so much, babe. Obaga mweka naye omwana omulaba bwanyidira awo musembedde wentero mulabira. Mwali mwekutte mutya? Twali mu motoka nga tudde mu muto gwa driver tutte mu driver nga tudde mu gwa passenger. So nga mukutte bwent. Oshitegeera? So you know when you're talking to your girl, you know, your baby, no mukissinga ko bikati oli wa kusanga okisinga bot. Oshitegeera? Wakisinga omwana abandi mu motoka. Okumukisinga ko mbadde mukisinga daily. Mukyala wange ono golaba ali 16 just, I'm 17. We age mates. Tuli myaka je jimu wakana chi. Kati ala ne myaka emeka. Namusanga ali mu industry. Nenkuba disco nga yaliwa. Where were you, Ray? Do you know how many people are there and they are feeling bad about you, guy? Njagala Ray Joy miriro gambe wano gambe. How many artists have you helped from our region to here? I came here as me. Bansi bako no musango gokubba memory card ala. Ewa ku studio. Ngani akusiba? Ngabayimbi bagamba mbunja kubba memory card. Nga bagamba mbawunyira bubi mpunye nkwawa. Kankwanjulire The Ocean of Knowledge School erisangibwe Kasangati lino lyessomero wogenda okutwala omwana wo oleme kuba na kweraliikirira konna ku ngeri gy'anaalabirirwamu awamu n'okuteekebwateekebwa. Tuwandiisa abaana okuviira ddala ku dekeya ne kindergarten ekifo kyaffe kya mulembe awali n'ebibiina ebigazi obulungi. Kino nga kiyamba omwana okuzimba endowooza ye. Abasomesa baffe bafaayo era batendeke mu kulabirira abaana n'okubateekateeka. Ekifo ale nyongera okutegeeza gwe wenna ali eyakulaba olunaku n'olwaleero ng'otereka akasente mu Stanbic Bank. Ebintu byakyuseemu balese enkuba mpya ebintu bipya buli kisa amanyi nti oli ku Stanbic Bank. Ndekisobera FlexPay kozesa Stanbic Bank woba osasula school fees w'abaana b'okusomero bobo ogulayo ebintu byawo ne woba osasula mu URA buli mitwalo 10 gy'osasula ng'okozesa FlexPay bakuddiza omutwalo. Kituufu kubeera nasasula akakadde bampa emitwalo 10. Ogenda nagyo. Abantu ba Stanbic nno baddala Stanbic Barclays baddala nnyo. Ate ezo banka ziruddewo ate ezo banka mpangazi okitegedde. Nane FlexPay gy'olabe tusupportinga namu ne tuwa ku ssente we tuba tukola ebivulu mwattu. Abantu ba Stanbic aba FlexPay they sponsor. Ate era bakutegeeza nti nawe wakapeesa osobola okitegedde kubanga osobola aba smartphone musobola downloadinga app ya FlexPay. Then nawe wakapeesa osobola kubanga onyiga *291# to get started. Ebintu ebanga bitambulira ddala bulungi nnyo gowa Stanbic wekka gwe yafunye omukisa guno kitegedde kozesa FlexPay mitwalo 10 ng'osasula yonakisasula kyonna ng'okozesa FlexPay bakudizaayo omutwalo noddayo nagwe waka. Ndi ne musajja wange amanya gange Milatinamu wesiyo Babylona mimoto nakula machuwalele kale miyakila DJ de yano midansa alchuwa mulugya negwe badman abantu bano waliyo bagambe wetwagende Sudani soko buze kubatulaba abatulaba banaye bampita Latinum Lati Machala namba 7 wa dancehall Machala kategeza ki Machala omwagazi wa abachala abachala gwe basinga okwagala tuwaziza muchalange nakunnyonnyola mchalawo Pinky bakusimu tukole kale kati nze namba 7 wa dancehall Machala them call me Latinum Lati abantu banje mwena bambara nimbakunda mnonga abantu bomuka omwana wanyu ali aha ndio ni nsazana Kampala ndio ni nsazana biru kategeza ki kategeza abagalwa Pasi ne Pinky nawe olunyako lulumanyi Nope. Ngenda muyigiriza mpola. Ndayiga mpola inshallah. Already amanyi okusaba. Okusaba ki?
Ekyetaagisa. Ekyetaagisa. Kyemba njagala osaba nkisaba Alan. Pinky buuza kuba tulaba. Our live Chris exclusive is definitely Pinky official. Mbabuuzaako kansubire buli bulungi. Abadde alina kwongera kuleka mukyala Latinum. Wakafunye. Gwakayina. Tugenda genda la mukadde. Nakugambe nga tutandika eno show ne mbagamba abawuliriza. Kambagambe how we came on this show. Kati ali kushare chicken etusanga Alan. Kati Alan etumgamba. Namugala ngonsaye teshakola kati Latinum nangamba. Latinum nampita babe. Kati we yampita ekyo Alan nagamba omuyisa otya mujje tukole interview. Alan nachagala ebyononese. Aye. Omukyala mwagala ebyaddala kyova banatandise interview nga nkugamba Alan. Making a sure nti ofuna Nazara atula mu office nga tugenda mukubira kugambe ndi mu lusuku. Obamba atente zaagwe mwana gwo manye batiri eno lyagudembe toyi yagundi ebisibiwuliranga. Sibiwuliranga mama wa mukyala nga abera mu office. Mama mukyala oyo. Mukyala nge wuno wano Pinky Rahom. Nanyanzi wa Latinum Latie Banji Anthony. Banji Anthony. Ono era tugenda mutuusa erinnya tugenda mutuuma Rahuma Banji. Ani? Rahuma Banji. Rahuma. Banji linnya lyange bampita Banji Anthony. Banji. Banji Anthony. Kati omwana omwagalira ddala. Omwana mwagala. Olani nandibadde sijja wano. Alani ono omwana omulaba buli embeera naye. Ebyaddala kale being honest with people who are watching us. Sometimes she's a pain in us. Olusa nyiza, but she's amazing. Kati gwa mwagadde kochi. Just ali amazing, ali charming, ali crazy. Ali crazy. Ali crazy nnyo naddala wansi ne waggulu. Kati what do you mean wansi ne waggulu? Like ali crazy. Ali crazy. Taina kwegamba taina nokunzi. Oba mfuna. Is it true Pinky? Echachi. Echano. Toina noko lati. Kisinzira. A bad man lati. Gwe manya byonna ebimusajja byandibadde yeetaaga. Taina noko byo kunzi. Katunyemu ng'abasajja. Kali mu. Njogeddwa mama. Ala nibanze ngende mu motoka n'abasanga. Alan kankubuulire, this woman, she's amazing, she's charming, she's intelligent, she's crazy. Anyiga. Ali short-tempered. Naye omanyi bw'oba oyagala omuntu you give in, you understand? And love takutuma nagamba mbogenda kwagala ono, okitegeera. Me when I got into to get Pinky, yandaga nti love esoboka yansanga mu bakyala bange abakulu nankakkanya nanziza nangamba bro you have to love women like me, you have to love women of this age, you have to love women of this caliber. Ala nyontulira tontegera tonsesa nankwata nantereza kwekulaba wano kwekulabikako ng'omuntu ondaba soko balage kanyama tugenda kuva wano ngenda kwekubisa tatu y'erinnya lye wano oteeko linnya ki Nanyanzi ntekeko n'amazzi agayika nti Nanyanzi munne wa Namazzi onfuna ala naye kufe nawe ani yazo kubuuza nnyumira emozi no bwezi teziba zinyumira abantu okuwulira abantu nga bakatandika omukwano gwabwe omupya ensi eba yeesaana okumanyira ala ninga oyogera nga ayina ennugu ala soko tubu ala noli musanyufu nti nina omwana ono oli musanyufu nti nina omwana ono relationship okikakasa
tofaanana abantu bali mutumire mugamba I love you so much nga bumutumire abantu balaba nga bwe ngamba Pinky I love you so much jako galubindi omugambe Pinky ate ali eyo ali wali Pinky wange omulungi wange Pinky tunule eno nze ndi shy mba blushing nga tobimanyi ono mwalo omulaba waliwo ebintu byabatayagala naye kankikole omulungi wange ndi sorry bwe mba nakunyiziza mu kintu kyonna bukyanga tutandika kweyagala nenjagala omanyi okuva lwe wanjagala tugenda bugenzi maaso tewali kiddi mukimanyi alansoko genda maaso ebigambo ebyo badde otambuza ebyo ebizimba relationship lati ate olina engeri gy'otunuza omukwano n'okomba emimwa gwomanyi olina engeri lati gy'otunuza omukwano okukomba omumwa nga wengukomba wenkomba nga ngamba nga nkomba omumwa gwa mukyala wange banayita mu nkooti nga bubi naye nga Alan olaba alansoko gaye mukyalawo nti omwagala nnyo totujja ku nsonga mama omwana wange nkwagala nnyo bannaye ebintu owejjako byejje Alan namba ebyo naffe tumanyi obikola mama nkwagala nnyo kintu kyogere ng'okiteekamu akawoowo yongeramu ogambe mamiyo so finally wagudde mu laavu empya ate empya enkadde eriwa gy'omanyi simanyi kyembuuza tumanyi laavu ye endala naye kati finally mwali mundabeko mu relationship ewa naani Alani totandika te Sala kigambe wa naye Alani omanyi engeri gye nasangamu ono omukyala yeewuunyisa ani Pinky okutandika omwagala the first time meeting her it's so surprising nali mpakinze luma okushereka nsanga I think Pinky yali ayina kyapika I was looking for someone by the way nali nagwe no then bwe yafuluma nga ayina gwanoonya omukyala nga ayina ekyejo tayagala bintu byakuvuga sebo ebamuvuga amanyi n'okunkubira naŋŋamba baby mpulira njagala kaaba jangu nsituli nzise kati so waze kuwulira love story kati so mba ndi awo ku kansanga mpakins nendaba omuwala buli lunaku lwange lunasooka okulaba Pinky. Yes, I used to see her in the news about her music, about them days I know limba lita superstar. Yeah, but ngamu crashingako being honest, I swear that's being honest. Yeah. Ndi mukugamba abantu mazima I crashed on you. I saw her that day. I was even, but nenga woman. Zebeyogera ngotadde ko shade zimba sibite. Kale kanzije ko shade ozikakase bulungi. Omukyalo ono yansanga kansanga. Kushero ngandi mu motoka. Akola bwati toto. Njikendeza mira mulaba. Bwe namulaba nze ngomanyi osanze crash ogwo osinga okwagala. You freeze. Ne freezing nangamba oh sorry nangamba I thought you nali nina omuntu ngwennoonya so I miss namulabamu omuntu omulala enokona ku motoka ye like na mistakeninga nendowooza ngwennoonya ne so kumbe si yeye so nakonkonanga si yeye I'm like oh sorry you're not the one I'm looking for. But then when she knocked when I looked nga mumanyi ate lwaki mba simumanyi nali mumanyi naye sigwe nali nnoonya genda maaso osanga naye gwe oyagala oleetera omukazi wange okunzoleya kirabika wallahi nedda wallahi kati munaye Alani mukyala nambuuza nangamba nina gwe mbadde nnoonya ne mugamba sorry okitegeera naye nasigala ntunuulidde ono omwana ebyaddala biri nti Alani okwogeza amazima woyogera amazima bagamba amazima galisanga ekitanga gali kufuula ow'eddembe nali nsitudde naye singa nali sisitudde ebyaddala awe nali ngenda okutandikira kuba omwana yali asitudde akakusitudako kawulidde bulungi Alani nali nsitudde ensawo yali alinamu ekikyala mu mmotoka Alan ensawo kati Pinky yakolesaawo kiwali ositudde notalamu ate olaba nedda yagenda bugenzi n'ekikyala kye kuwolo yayita sakifanna kitya Pinky yakiraba alina okuba yakiraba Alan omuntu wakusanga mu mmotoka yo
singa okubashuwa wamajukire ndaramya gisako katini najitera ddala wa baneze chikazi search them remember ne chikazi cyari kitudde mabega so chikazi search raba yakitegera tandu kitudde mabega ye yangamba nti mwalimu omukazi emabega yali atudde ngembozi mujijje kuki kubera nga tejjukiza olwo lunaku ne mugana story kinangamba toka mwalimu ekikazi emabega Alan nze ng'omusajja ku musajja kyenyinza okugamba okimanyi nti abakyala balaba omukyala yalaba oyo omukazi gwe naye teyali mukazi mubi ate nze si yalina intention yange nze nali nina gwe nnoonya kati so ebisigadde byayite binkwata onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo kino kye kifo kyokka tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2 sitting room modern kitchen dining closet engazi obulungi ssaako toilet n'ebinaabiro ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator wifi ne dstv ssaako ne laundry services tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa uganda Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate Garuga Entebbe n'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa whatsapp ku plus 9 noti 83 2 noti 3 mukaaga noti 2 kituufu naye nze yali ali mu crashinga ku Pinky we namulaba byonna ne bikyuka ayisoya n'oyo omukazi sikiwa nti omukazi waaba alaba kuba nkimanyi ajja biraba bino oli mukyala mulungi naye njagala okugamba nti ono omukyala kubisaamu emirundi gy'otalabanga oba nkugamba 2 yeah because you know when it's hard to find someone you love on sasa Alan on sisa Alan Tochikola nyamba tochikola omukyalo no mulala Alan tochikola nze ndi murad nze golaba ndi badman Alan umanyi Alan kati Alan ontegedde nga ne industry oba nga tenaba kunvumbula bulungi a badman lati yeah man me a badman naye bwenkaka ono mwana inengeri ayina ebintu byankola Alan nga si byebyo ayina ebintu byankola neŋŋamba oba bamunsindikidde mwamunsindikidde anzite kakabi omanyi omukyala ayinza okumaza weekend mu buliri batono nga togenze kukola weekend shows nozisazaamu ogamba mbale sijja genda kati Alan we twava ku eyo show ya chicken twalina show embale naye kyantwale kyali kinteekamu amanyi ogenda oyimba ku snap embale nga just ndi noono omukyala lwakuba kati ye kyalina she's a type of woman, she's a feminine though she has ayina zino characteristics z'abakyala baffe ab'ewaka half of it ayina ne feminism. You understand? Yeah. So sometimes she's cool, sometimes she's fire. Kitegeeza nti akamere oli akafumbe waka. Alan tobitegedde. Zinesaawa olaba zinesaawa. Olaba tuseka. Ne bwe tutuuka mu mmotoka bagenda kumpa kyamuko ku slap. Nina emisango gyange. Jaki. Banaye obyerabidde byaffe abasajja. Alan oyagala nkunnyo. Kwatanye ne bammami. Tekyo nkwatanga. Era bambi ofuba okulaba nga takwata. Nfuba okubanga muwe ekitiibwa ng'omukyala okitegeera. Kuba buli wengenda. Mwana esonyiye nemba baako nange. Nzijawo. Nzise. Soko mukwateko mu. Wambuddeko. Nze sa. Actually, made us forget about this. I was talking about something else. Okay. Like, okay, Pinky. Who said I love you first? Me? This one. Who said I love you first? This Me? one. Wow. Yeah. Wamudamu otya?
Alanze bintu byange nze tugenda kunzija mu bigambo badde mugumu nga bwe wakingamba. Alana yagala ki? Pinky. Oyagala Latinum. Do you love Very much. Do you love Latinum? Very much. Mumbere kapek. Ngamba desiraba bulungi. You're making me emotional. So na blush. Gira. Alani wazo mzise. Remember kapek. I love you so much, babe. Oba yagala muweka mu. Nedda saa kikuweekyo. Kamuweeyo. Waliyo kapeke ko mu waweka. Nedda. Kana katulako obutuuzi. Video y'oluyimba bagende katulako obutuuzi. Bagende balaye video yaffe mutwa bina twabikola. Naye omwana omulaba bwanyidira. Awo omusembedde wentera omulabira. Nge ala letumanyi onsesa. You're too playful. Kawunya bulungi. Kawunya bulungi. Ono muwala yaŋŋamba omucungwa gwe yeekuba. Baguyita sigumanyi. Naye muchungwa gwa Rihanna. Omulira awunyanga gulu. My inspiration for my smell is Rihanna. She smells so nice. Like buli atuka ku Rihanna abagamba Rihanna smells like heaven. Kati buli muntu antuka kabira ino making sure nti awulira. Actually yesterday nabadde ku papa zaawo. A certain guy came. Nabadde ndabali kayimba kamwaka akapya. Then guy nambuza Cruise. Negwe kana kali katya. Nemubuuza kikyotegeeza. Nangamba mwana mulabidde ebbanga ddene naye nyinza ayinza okukola era ensobi ono omwana nemugamba nambuuza kali juisi kali katya nangamba actually yambuuza kalina emyaka emeka ali 16. Amugano kwogera Oli under age. Mukyala wange ali 16 ndi 17. Ala ni kuluzo jagenda oyogera. Biriwa byogamba binagwa. Biriwa byo neba na Uganda namwe kamba buze. Ebya senior 6. Kati kamba buze ekibuuzo ekigenda straight. Kumwe mwenna abasoma ni muyita senior 6. Ani ansinga akavimba. Machala nza kyogedde. Ani ansinga akavimbo. Nakoma mu senior 6 banange bamada. Ebibuzo wabikola? Ebibuzo nabikola nempita nalina 5 principal passes. Okitegeera? Nali nkola GIA. Okitegeera? Nayita bulungi. So, mbeerawo nendaba abaana mbu yagwa ebibuuzo mada. Taata we yali ampeerera. Munanga abaana bakwesiba ku kintu ekyo. Mbulati namuyagwa ebibuuzo bya senior 6. Mbuli lokola y'akantu. Mbu yagwa ebibuuzo bya senior 6. Okitegeera? Kati kambuuze ebibuuzo bya senior 6 kambabuulireyo n'ekisembayo ne Bobby alina okuba nga alina ekirasi mwe yagwa. Nabo bennyini. Namwe kennyini mwinamu ekirasi ze mwagwa ninga temusobola byogera lwaki mwesiba ku nze. Lumu twali awo twaliwo n'emunyonyawo. Omusajja n'agamba munonyeze ono omwana Latinum njagala musasuya fees addeyaso ono lati gwayogera kamumanyi top boss tamanyi nakumanya mbu ayagala kuzaayo mbogende ku university gokyagala okudda kati kambabulira ekintu kimu tomanyiranga mwana wa mushesho ojja kusanga trouble wallahi omusheshe bwagamba njagadde omukazi badena kantu kengenda okunyumiza neka ankale okanyumizaawo ndakankaleke ngajja nkugamba kikyana kirina olugambo binonya entandikira esogera kirabawo jangu kati nagala niyagala olugambo mugamba kabozi kasabena ewa akolemba mwali mugeze ko ipi nawe nabase bali balowooza balowooza ebyo ebintu ebibagambye angambyeko alaliyeka just alani wallahi tokikola kijja kulabika bubi kubanga nange oli ng'ate mugambe naye kugamba yogera
bali babakwasi amulimu moto nekugamba yogera Alan kankubulire mpola ja kugambye kankubulire yakampola togamba ko Alan yekka kama ko Alan yekka ngambe ko Alan yekka olaba waliwo pakinze ko maso ga president wayingirira ekikomera kati mukutuuka mugenda okuba serefu ng'omwana wedda akunyonyogerera engalo tezikyatambula bulungi omusirikale najja nagamba wewe mwali muvaawa mu studio twali tuva ku studio kulido waliyo studio mu studio tuva ku studio ono omwana asula awantu wa bay asula ku T-Homes and that side is where the vice president stays so we was parking nga tuparkinze ne bajja bana eyo incident simanyi na baby wange omuwadde ekyokugikugamba kuba ekyo ekintu twala era netugamba tugenda nakyo mu ndani mwali mukola kinga mpakinze yali andropinze waka mu dropinze waka abasajja abajja abanga ona parking emotoka kati kambi bagambe kubera nze mbitandise nga ona parking emotoka odropinze omuntu muveemu mbadde mva mu studio so munyumyanyumyamu awo then nze mali nfulumenge kati in the process of kuba mu ekiboozawe kibozi kyokka tuli bantu bakulu ffe tumani twali tukuba kiboozi tebina nsonga tuba tubalima kyali kiboozi nawe singira twali twagala okukola ebirala twandigenze mugundi we twali twagala okugenda twandingidde mu nnyumba kati kitegeeza just twali ate tunekya twali just kali ka chap just nga twesiibula kati wamma okitegeera emmotoka ne zijja nga zituva mu maaso nage emmotoka ezatuva mu maaso nga zo zaagala yitawo kati nafukola kinajja avuga aveeyo abaviire bayitewo onaga omusirikale najja natugamba ate mutuviira musigale wano badde mukola ki agamba abasirikale banne batuteekaawo ai mama mwalimu gayo omwe nga mmanyi naŋŋamba I'm going to call Sydney sijja mwogerako nnyo kuba ali classified naye ye muntu eyantandikisa music yali sponsor wange ate abamagye bamumanyi kuba ye wamagye kitegeera naŋŋamba I'm going to call Sydney mugambe kyenkusanze okola kati nno nze bye bansanga nkola tibyannuma okubeera ne mukyala wange because we was not doing anything naye okukubira Sydney ate nga ba accusinga it's really mwana gwe batuwayiriza kankugambe omanyi ekigamba akagatone kakutuuka gayi naŋŋamba vaayo nevaayo naŋŋamba jamenga ebisumuluzo by'emmotoka nensooka ŋŋaana mukyala wange yaŋŋamba biweeyo nasooka neŋŋamba afande nemugaa afande woba ogenda kunzita n'ebisumuluzo by'emmotoka nemugaa ebisumuluzo biwe abasajja abeera banyiivu bawe ebisumuluzo kati waliwo yali abakulira ajja ayogedde naffe atuta amanya gaffe ndowooza mu kutwala amanya gaffe nga waliwo akebera ku YouTube alabe acorresponding information bwe bamana gayi n'alemerawo nagamba jjama engatto neŋŋaana nambuuza do you know me gayo yasooka kumbuuza omanyi nga naakulira security ng'akulira security yasookawo najja owokubiri akamotoka akalala ne kajja kati nga bali awo kirindi we bati nga kyokka buli ajja ayongerako omusango we have found them they are busy effing what have you been doing bagamba mbumbade negaba ne omustali nadembe kakingako wamala bayo mwali mwekutte mutya just twali mu motoka nga tudde mu muto gwa driver ko passenger so nga mukute bwent okitegeera so when you're talking to your girl your baby n'omukisingako bikikati oli wakusanga okisinga bwakulengera okitegeera ate jukida baba emwajali intact abantu abakuboka sitabalabanga nga omuntu bamuhaginze obanga yokisi bamanyi bamwegatta onfona wakisinga omwana w'abandi mu mmotoka okumukisingako mbadde mukisinga daily tekyali kyolu naye batusanga tutudde nga ndi mumusiibula mugamba tomorrow we are going to link up ng'obumwa bugonda
Jeva jigonda. Bambi Alan kasita nkunyumiza kwa kakabozi kati tugende ku kirala. Naye abasajja batuyisa twagala. Abasajja sebo ne bangamba nzijeme abasajja sebo oluvannyuma bamaze okututegeera. Nno ze nga nsanga nseka. Ng'ekiddako bagenda tugakati mutuyimbire. Omanyi lwaki nali nseka? Kubanga nali kimanyi tetulina kye tukoze. Ekyokubiri tuva mu studio tuli bayimbi tuweereza eggwanga okitegeera. Babakwata public nuisance. Public nuisance. But I was on my gate, I was on my doorstep nga nikugeti ya wange wensula mba nkoze eki. Ewe mwali mwekisingira. We twali tuli mu motoka. We twali tuli mu motoka. Anti nga mwekisingira mu motoka. Ngemotoka bwekola bweti. Show time. Ala nanti kati nawo tutte ebidala tulaba ensonga tuze sikunyumiza bintu byange. Ala nolaba omusirikale ali mukulaba. Omusirikale ali mukulaba agamba olaba abantu twabakwata bituufu. Nedda bambi tebyali bituufu. Twali like ng'omuntu we munava mu studio. Kumacha n'obudde nga bukedde n'okera sanga 12:11. Ngaye munava mu studio. Kati nga tuparkings kati ekyensonga kyayita saayingiza motoka mudamu gate because yali agenda nga just and dropping awo yagende kati in that process numuga hani kankuwa kakutwalirizwa just kali kati ngo sibula mchala wo mugambo otyo waye ngenze kati bobo sibula mchala wo mugambo waye ngenze jakula banga nkomyeyo obo mukuba kapeke kutama mnogamba ogenze omuntu abera inasigala nga akulina mbiro mpaka alwodda kati basirikale we bajjira netunyonyola gamba baby wange abeerawo wansi nzize kumudropinga ngenda ala ng'omusirikale awulira sida tebawulira balinga bali batadde airpods mu matu ngawoza kimu I'm going to call Sidin ngenda kubi nenga Sidin bwagenda era kwolo mwawona kutulabanga batufukamiza ku gate wabweru nga tuwanise emikono nga tetuli mu ngatto nga batukubya akafaananyi ate ababayayi bagezi tebajjayo kamera tebakukiriza kwata ku simu nga bakakukwata in fact basooka ne bakusaba n'essimu basooka kutujjako masimu kati oli mwetegafu okugenda okulaba mama Pink mama yali mu mbeera agendayo ne mulaba mama agenda badako mama wamulaba mami ngenda gendayo mulabe naye omukyala yali yampaaka kwakuliza eyangamba TikTok challenge ezo zisooka ziwera 10,000 bwe ziwera 10,000 TikTok challenge zaki ezolimba lwaffe wano olimba lw'okuzibula naye Alan omanyi okuzibula tomanyi kuzibula Alan tozibulangako show time kati wafuna otya omwana Alan nga tozibudde omufuna ozibiriza oba ozibiriza kati wozibula kati zibula amaaso go baby tunula nga nze nanje ebyesikyebeera wali ogyebyeko naye omukyala yaŋŋamba mpeze challenge 10,000 ontwale wa mami we nange ndi mu planning la trip nange ndiko bed yawa trip ngenda mutwala Rwanda zagenda keyo mpeo za bashasha zifuweko mutwaleko mbachwezi abachwezi bangamba bazibu nnyo abachwezi bawa abachwezi batwalirawo nga wolawe bampadde ono omukyala ye tamanyi kyaliko naye nasaba okyagala nnyo ekiwala ekiwala nakyagala nnyo just nti oluusi woyagala nnyo omuntu bw'omufuna ogamba abasinga abavubuka emyaka gyange okitegeera bagamba kati kemufunye kati ki n'omujaja naye kati nze ate bwe namufuna ne ŋŋamba baasi bw'ofuna zaabu bw'ofuna eki kati abasinga bafuna zaabu bakomplaininga nti bafunye zaabu nze nafuna kirombe kilomita 5 kirombe wansi kusima mpaka wempulira ng'ensuuluulu tekyakwasa Ay mama anandi muradu biki byokola ne Pink oyine emyaka emeka wamenya 16 kati wamugerera wuli asobola okwebuuza nze musajja nze nga sinamanya nti bino bye mugamba nti mweyagala naye sinabikakasa nnyo abasajja bambuuza nnyo omwana oyo alina emyaka emeka actually emyaka gyenna netuuka ddanze netuuka
Actually guno mwezi na birthday Buzanze. wabule na kuntini birthday yange tuke gwe buzanze atuuka buli wamu nkunnyonnyole bro alanyogeza akakola ki mukyala wange ono gwolaba ali 16 just I'm 17 we age mates tuli myaka je jimu wakana ki kati Alan n'emyaka emeka senior 6 wagitula mwaka ki ebyo biveko bya senior 6 ate nga yangwa tibagibala abantu bagamba mbu yangwa zino ze bayita batya Modern Tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Goloza n'emyaka emeka bonda akantu ako kanuma lwansonga ndi mugezi Alani naye omuntu okubeera nga bakusibako ekyo ekintu ky'okubeera nti wagwa senior 6 si kirungi okitegeera kinnuma naye ize okitegeera mwabudde kukyokola kana akayimba bebe akakantu kokoze bakayita bati mbadde ngogola ddoboozi oluyimba twalina multiple projects by the way lati yampereza ennyimba nyingi so nga tulondalondamu ya okitegeera wuliramu so eventually we got that one yeah, it's the last song he sent netuluwuliramu and we were like okay this is the song netugende honest netulukola tewali nnyo ojja kubikula gowe sikasika shirt dress ojja kubikula gano makya alina temwina kyemusala buno obudde bwakumakya temwina kyemusala lava nange era navuddeyo nga we nasuzeeyo kati ewange emaso yesuzeewo esatu togiranga yange osuze wa latilati nga tupromotinga luyimba batupromotinga biyimba ate olaba kankubulira ekintu kimu Alani ku mukyala wange nagwe nagamba mtu batupromotinga luyimba nawaka tubeera ku YouTube okwo nga tusharinga ku TikTok nga tukomentinga muwane muko mu Lunyankole abanyankole bategeera ate bagamba abanyankole nti oli tekeni abawala abanyankole bonna omwishiki wanje tunule eno ndakukunda mnonga nkunda mnonga abanyankole batali banje abantu banje bambarira mwene omukazi ngugu namufuna tinko namugalika ebintu byokuwombuuza omukazi alinga omukazi ngugu nyenza kuleta tutaasi tutwale ento waabo tutwale owanyina ente ali ente mwishiki wanje ninkunda mnonga oyina mission nkagenyonyozi walai Alani oyina ekibunu ninka round about ya wandege yanyotinga siri ndiaguma nkwesibira nk'emyeka kiteteeyi nomanye niku nkukwesiba kiteteeyi bantu banje ogwo omukazi nimukunda mumuhereze laavu mutukagirako eshongo kitukakwateyo twize tubesongorera omukwano mbarra kunka banza omulebe banza olebe sikini yeeyo manya kakanywa mati temwiru n'omusheshe noba batari musheshe kale tumutwarire yaho kunkanyoni mukona nyondi omusheshe mutahi wanyu mbagira mbu aruzare ekibi nakihongerera nakihongera azale ekibyakihongerera nakihongera kotegedem kokka kotegedem
konkoka mumfere haka konka ni mukunda mnonga umushi wanje okamtereka za peke hano wow nanunkaje nanunkaje nanuka nk'umucungwa ani za unyanga omucungwa Allahu akbar Muhammad teri kintu gisinga kuwunya bulungi nga mucungwa olaba omuyembe guleeta enswera okimanya ekyo bw'ogula omuyembe guleeterawo enswera omucungwa teguleeta nswera konka nyinda okugambira alanze yogera byentegeera kanyenda omugambire mba omuka tuyina ente nyingi ninza kuleeta ente wanyu nanti olaba nze ulira nanti kati nze nte oba badde bagenda kumpa ente nga 10 baba balina zikubisamu emirundi ng'egi tewali buzibu ensonga anti wuliriza mukwano alanze nze muwala nze kama mange gwalina abasigadde balenzi soko ebyono biveeko nze nina ensonga zange naye alina ezizi abasigadde balenzi kati kubeera nga nze mwana mama nga omuwala nze kagwe nina balina bye babadde balina okumpanga bampa kimu kimwe balina okyexhaustinga ne bakisussa kubanga yazaala nze kati wali mulala agenda bimu kitegeeza nze nina bimu wamba no bimu wamu bungi nabadde ngenda leeta ente 3 embapingi nkisazizaamu ngenda kuleeta ente 5 zino ez'amayembe weegatta kikyosinga okusiima kikyosinga okusiima obuwoomi banaye muyiga okusiima abakyala bammwe mukyalawo waakuwoomera bwe ŋŋamba obuwoomi sigamba mu kaboozi mwokka omukazi awooma mu mbeera nnyingi mu njogera mu nnyambala mu nneeyisa mu kufumbira banaye ngwe tomanyi bintu bigenda mu maaso ng'omuntu afumba okitegeera naye waakufumbira akamere ne kakuwoomera akuwa time kati me my woman has not yet cooked for me but what I can appreciate nentuuka ku level egamba nti kampeeyo ente 3 the way he takes care of me gwe kankubulize Alan bakyala bameka abakutwala out ng'omwagadde akutwala ku ssente ze omukyalo ono yali antutteko out ku ssente ze ate siguma ate seebira ate ankubira naŋŋamba oli wa bebi emugamba mbadde ndi wano biki olinkai tamanyi nnyo olunyankole mbadde ndi wano biki jangu njagala kutwalako kugula omanyi obufu omwantwala chai wa speaker omumanyi ndowooza akabeeyi chai waaba wa bbeeyi bwetu ecupa gyennywa eyatakira silver olowooza ya sente mmeka naye tambuuza bya mmeka gamba bakuwe baby if is what you want such women gwali gumu ate ye antwala omanyi omuntu wabeera kutwala out all the time buli my weekends are exhausted because buli abeera antwala every day like mambira mbuza where do you want to go what do you want to eat kati omuntu wabeera kutwala out all the time tekina kyekikujjako naawe once in a while kumutwalako out oba kugenda naye somewhere and you're like don't pay the bill let me pay it olaba tekina kyekikujjako Alan omukyala byagamba akulimba kunjogera emirundi gye yakantwala out esinga gyange say the truth. I'm talking the truth. No, that's not the truth. No, that's the truth. No, that's not the truth. That's the truth, baby. Cool. Baby, that's the truth. It's not. Emirundi gye yakantwala out. It was once and nze omuntu osobola okuntwala out omulundi gumu. But according to the way I feel about you. nkutegedde bulungi. Okitegeera. Ekyo nange kyakintu sebo. Yeah. According to the way I feel about her. Ate n'olunaku lwe yantwala we twali tuva vibe naye connecting twali tuva kukola oluyimba lwa wano. Ate even before like nga sinabagenda yali already antutte somewhere nga tetunabagenda wabiko onywamu. Chai all the time. Kulia mere yali antutte nendi emmere. Wenagana nendi akamere wetwali tuvaayo nga tugenda wakati nga tuva kukola luyimba. So they suggest we go somewhere. When they suggested we go somewhere, he had already spent a lot throughout the night. Throughout the what? The night, because twali mu studio. You get my point. Twasoka tugenda caramel nangulira dinner ne tuva ku caramel ne tugenda
Tugenda mu studio. yabigulanga. No, yabikola. So the reason as to why I paid the bill eyasembayo because yali amaze okuspending ekiro kyonna. Kati just omuntu omusasirako. Ngamutuse mu room. Nga tutuse ku speak. Ntuse ku speak. Apartments. No. The resort we are going to take tea and listen to the song nga tuli outside studio, yeah? And chill, know. So when we get there, on the but chilling spot, Gundi? I am like, can I please pay this bill? You've already spent a lot throughout the night. And I paid the bill. Kati olaba. And it was once. Who pays your rent? Alani atebyo personal life ojingirira. Who pays your rent? She does. I work. Alan. She works. I swear she works. No. I don't pay Pinky's rent. I don't pay my Kale woman's rent. chikyakuyigiriza. Kyanjigiriza ndaze nti abakyala abamwe they can do things bye tulaba mu firimu z'abazungu. Abakyala abamu asobola okutwala kawutu n'akuspendingirako ssente ze. Bwe ngamba ssente zo sigamba ssente bino ebisente byaffe bye tukwata wa. Bino bimutwalo kyetaano. Ssente bifu nnyo tebinana value. Nacha Alan fatukwata dollars. Wakitegedde. Alani, njagala oyimirire wano. Tuli wano tuli mu kwogera n'abantu. Obagambe mukazi kye yali akutaddemu nusu 3 n'obiri olunaku lumu. Tewali. Nusu nze ngambye 3. Bya dola. Tewali. Ani yali abikutaddemu? Tewali. Ono omukyala yabinteekamu. Ate omukazi nga njagala. Ngate naye omanyi ngeri gyazissaamwe. Akanyagamba no, it's okay, you can do. No, it's okay, you can do. Okitegeera. So such love, Alan, tesangika. It is okay, Alan. Mwemufunye abantu abaagala. Alan nayo ngenda. No, Alan kanchi. Ngenda kuwa. Kumpachi. Omukazi. Saagala. Alan. Omanyi toyagala ngate Enewaffe jolimu yennyamiza. Ewaffe wali enjogera egamba. Eyakwente. You know this guy doesn't cease doing his comedy like he's always in character. Eyakwente. Naba yakobhinjiro. Eyakuhente naba yakoro obujinjiro. Naba yakobhinjiro. Obuhinjiro. What does it mean? Nti akuwadde ntemu. Abakuwadde enkulaakulana mu bulamu. Onfuna. Entemu eyo esobola okugaggawaza. Naddala nga nkazi. Anti etandika ezaala aba. Oba owezezza mmeka Alan? Kola math. Ku babiri beezadde. Emu ku yo ng'egitiika ng'ezaala y'aba. Indako. Kubeezadde kwe bwe bakikola. Ente. Eri gyezadde egirinyire. Bakikola baby. Oli serious? In animal family, there's no incest. Okay. Yeah. So. When I ente mukyalo already? Yeah, I have cows. How many? Yo omuntu lwaki ombuza ebintu bye biri personal Alan yamanyi. Zerati njagala ngende balo peye ente. Okay. Alan mukwano gwange sagamba Alan. Omanya abantu badde ne besoma lati yagwa, lati yakola bwati. Bote bamanyi sente ze yaziteeka wa. Them don't know. Them Alan agumpika gamba kuogere ukika. Alan chichi. Nekati ama wamalati. Oyeza ente ngambika. Kati nze nganze nagenda okuvubuka mukadde wange nampa mukadde wange jjajja mkyala wange jjajja wange omukyala nampa ente 10. Ente 10 right now ziri 25. Tata wange yampa 40 cows. Yeah. Right now I have like 100. Yeah, 100 plus. No, never. If pride ya tetukiriza tunda nti. By the way, kankubuza ekibuzo nga kiri serious. Nchiwulidde nnyo ekintu ekyo. Yeah. Westerners don't sell their cows. No. Rachi temutunda nti. Kuba ente eringa muntu. Kati nze nina ente yange gye mmanyi bagiyita Chasina. Chasina emmanyi. Let me tell you some story that even I've just gambangako mukyala wange ono. Nze ndi mulaalo. Naye siri mulaalo alabika nga abalaalo. Ndi mulaalo streetwise. So
nagenda nenkula n'abalala baali balabirira ente za jjajja nga banjigiriza akantu yes kaali kabi kaali dangerous era sikagamba abantu nti bakayigiriza abantu naye just nkabagamba nga bw'ova ku ssomero obasanga mu farm ente baba bagisibye edda ku crash ogimanyi mweboleza ente mwezigenda kati bagisiba amagulu okitegeera ne bagiteera like ng'ebikata mu maaso yeah. So gwe twakola akatebe ng'okebakamu bwoti onfuna omumwa guba ku bbeere eryente bebe n'onyonka ente eyo ogenda ovaayo byafulita afulita y'amata ogimanyi oyonka ente like direct eba enyumirwa enki eba enyumirwa ente ng'oginyonkamu amata ate oba oginyonka muki wayonka amata g'ente kuva ku bbeere ly'ente nga si mafumbe nange tujjajanga omusajja yakolanga bwati nentekawo akamane nembe tegenda buzibu oginyonka gabira nawo gabira kati ente eyo yatuuka nentegeera yeyina ebbeere naye gwe ekala akavubuka mwana yeyina ebbeere ente nga yina ebbeere nyonka enjinywa nga wali ogenda okuva ku nte wali bayokeza amatooke ente terina buzibu nawa amata g'ente agali ate malungi gaba wooma gaba gabugu kati nga ova ku nte ogenda kufaga amatooke amooke ku matooke amooke notekako obunyanya twalinanga obwo obunyanya bwe bayitanga bumalaaya obutono bw'obunyanya fewaffe babuyita bumalaaya erubindi embalala kati nga obunyigira ku matooke n'olya okitegeera ng'ate mu kulya waliwo gwe baba bakamye edda ge bafumbye wali olina okunywesereza kuba gaba gakakkanye waliwo bongo okitegeera so those are the beneficiaries whereby you find you have cows at home you understand my brother so okutunda tekuba the idea y'okulunda ente singa byakutunda singa mbayimbi b'e Kampala mu lujimu yange singa teryansinga ssente in my regime nawe totunda omuntu ne bwenjagala neŋŋaala ati njagala waffe tebakkiriza tunda nte tebakkiriza tunda ttaka I have like ekyo gundi yakiŋŋamba madamu infotras yakiŋŋamba okugula ettaka embalala kati kale kankubuuze nze ebyange kambiveeko sibyogerako nina mukwano gwange bamuyita chief nze muyita chief ayina heeka 10 ez'ettaka ayina ente ebi 3 byenkugamba facts kyali wange sinza abiyina naye that guy tatunda nte efa ne bagiziika nfuna the only thing kyebafuna ku nte that ate abiiru abakozi b'ewaka be babikola ebyo okugjako the skin the skins. And then how about selling milk? The milk you can sell because I'm at a daily process, you understand? So ente ezo babanga bantu kati gofulumya liters meka olunaku ebyo bya liters jjajja yabikolako ebintu bya liters jjajja yabikolako nejjajja ogenda n'omulabako kankulage ku jjajja wange Alan lati mama ojali mama wange gyali ne taata mama wange musomesa primary teacher lati yamugamba ngo yali ku social media si yeye mama wange bazadde nenzo mwanange kali nimba weyayugulwa ni maza jjajja wange mulungi akyali mbooko bambi omwagala nnyo nze jjajja wange mwagala wakula na jjajja jjajja wange yansasulira senior 4 senior 6 ndowooza akasente nekakendeeramuko naye jjajja wange yali mukazi mugagga just nti nze yalaba ndowooza amagezi ag'okusoma nga gakendedde n'agamba Anthony endongo wagitandikira Mbalala nagitandikira Mbalala officially. Who inspired you? EPAS? No. EPAS, you didn't inspire me to do music.
And if you're there listening, you didn't inspire me to do anything in this world. But what I can say, you are a good artist, and I appreciate your music, though I don't think on singer no kun sing. Honey. A pass. Eh? Yeah. By the way, was you Latinum, but respecting abantu. No, I talk truth. Alan twali fene Sudan. A pass a solo yimba when I yimba. Bwaba yimba waba solo yimba when I yimba rachiti bamutwala nga Sudan oba wa tayagala aba Sudan bayina sente zisolo twala buli muntu olaba twala Diamond Platinums epasa singa Diamond Platinum tayagala buli weweronda mu bulamu buli wobeeramu olweronda okitegeera ate njagala mukkirize. Did Epas inspire you in any way? Epas is a good artist. Epas, you are a good artist, and I love you so much, my brother. You do good music. Nina nenyimba zo zensolo kwogera nonga golowooza nti oba abantu tebamanyi nyimba ngebe baba gamba ku live. Me, I know your music. Omuliriza nino manyi wuyo, manyi tuli ku bigere, manyi amatu magale. A lot of music, but you don't inspire me in anything. Dang. You don't inspire me in anything. And sina chenkwegombako wabula njagala nnyo music wogokola. I was inspired by Jose Chameleon. Yeah. And I was inspired by Alkaline. And I was inspired too by Starboy. In fashion. But in music, I was inspired so much by Chameleon. Chameleon akola buli style. Jose Chameleon. Then, for my voice, nagenda okwesanga nga I sing the same way Alkaline sings. Nga we have the same tuning. Bana Uganda muigo okwawula. Fena tuyinza okuba tuyimba kyekimu ne Epas. But it's different types whereby muna Uganda gwe owulira ogamba no Epas. Oga Epas yadagise oga Latinum wano yagisse. Lwaki togamba nti Latinum yagisse ng'owulidde olwa Epas. That means nti abantu bakola batya bakyawula. Okitegeera? Yeah. Naye nga tunatumaiza show ya feno nako olwaleero Pinky ne Latinum. Latinum jakusaba wetonde ekintu kimu. Oyina ensobi emu gye wakola. Obwiki ensobi eyo nange ng'omuntu yansanyusa. Naye nja kusaba wetondere omusajja gwe bayita Ray G. Ray G? Kubanga Ray G abeereddewo music w'embalala. Naye oyinaye wamuyingirira. Naye nkulaba ng'omuyingira but give respect. Nze musoke malirize enveewo. Malirize ebyamu. Sibula. Available cruise exclusive olimba baluyita wano. Ne baby Rachel bondeka ku entire sagala binga. Izino zabasajja. Olimba baluyita wano. Luli ku YouTube channel ya Latinum ne yangi. Wano. Baluyita wano. So ne ku TikTok sound twagiteekayo. Eliku account yange ne ya Latinum. Yona sound so jifunayo. Mukola challenges mugende mu commenting video mjirabe, it is a very nice one. Mulekeo comment za tell us what you think. Mutuwile wetu ino teleza tuli bantu tu wapulwa, right? So tell us what you think about the video, tell us what you think about the song. Like, share, comment. It's Pinky Official everywhere. I'm out. Bye bye. Esi mukasiaka nukankwanjulie mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda baina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga baina n'esina keyboard, baina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks, baina headsets z'abaana, baina smart watch zonna ate nga ziri original, baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Yes, Mr. Modern, how is the business? Booming. Towakan, eka nkunyonyole. Ebiseera biri. Nga ba customer babula okundi ebipipi. Bitera byamwe bino byasiimuse. Naye lwaki tayonziza mwe temuzipima? Tutera muzikula mu kutebya amaji. Naye we nazula Modern Tiles
business etambula. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Oyina ekintu kye wakola tekyali kituufu. It was uncalled for because believe me kkiriza gaana Ray G yakusooka okuyimba. Yeah, that's true. Ray G akwatidde flag ya music w'embalala for a very long time. That's not true. Anti lindako. Ray G akwatidde music flag ey'embalala. Ray G has proved to the audience ne wane Kampala nti Ray G muyimbi. Okitegedde? Olabye abaana bonna ba T-Paul bakkiriza nti ye mukulu waabwe. Bonna ko bazibalabira. Ovudde embalala instead of representing Mbalala ate oli kukabaka ku king of R&B in Mbalala oli kumuvoola kati kambeko kino kugamba ekisooka nti omuntu mulungi ekisooka kikino ekisooka Mbalala tetulina kabaka. We don't have a king. Music. No. First listen to me. We don't have a king like a custom. Like customary. Yeah? So, Teria ina right Itachi king. Point number 2. Ray akoze bingi. Ayambe industry bayambe abayambe n'ekibuzo kyange kiri nti nze we nagendera okukubira yaliwa. Era yaliwo. But why tutumuwulira? Inebanga Ray G lyamaze. Nedda kanjogera obadde oyogera. Kale gena maaso. Namusanga ali mu industry. Nenkuba disco nga yaliwa. Where were you, Ray? Do you know how many people are there and they are feeling bad about you, guy? Regan. Oyo guy bamwita Regan bwe tumanyi linnya lye lituufu. Ye Ray G. Bamwita Regan. Kanyamunyu. This guy nze obuzibu buva wano. Guy y'omu eyansangako mu studio n'angamba muwunyira. N'angamba nfulumya. Yakusanga mu studio ki? Elgon Records Embalala. Reggie Wajachiro waliwo yambadde jumper ya black. TON ye mujulizi. Yali producer. Mujulizi. Izemo ye mujulizi. Yali muyimbi naye nga wali awo. Ba video director Zaka w'Embalala yali mujulizi. Yaliwo. Njagala Reggie oyimirira ogambe wano ogambe how many artists have you helped from our region to here? I came here as me. Okitegeera? Nalwana nganze Alan na timu yange n'oyo TON banvuma nze bansibako n'omusango gw'okubba memory card Alan. Ewa Ku studio. Ngani akusiba? Ng'abayimbi bagamba mbu nja kubba memory card. Nga bagamba mbawunyira bubi mpunye enkwawa. Of which, okay, it's okay. But then, bwe ng'omuyimbi abadde mu industry already, kino ekintu oba wakiyitamu. Kati nze sisobola sanga muyimbi ku studio ne mugamba owunye enkwawa. Because bali bakiŋŋambyeko. Kyenkola nze ne ngamba Alan, waliwo ka deodorant kaakabi. Akituuka kwataano. Onfuna? Oba Alan kyekiganye. Nga simero yo sinungi. Personal. Okitegeera? Gayo yanfulumya studio. Yakufulumya? Yagamba go out? Yagamba go out. Like the way you've said it. Me, I have nina abajulizi. Goloza lwaki bwenjogera tavangayo okwogera. Yefuula nti tabiwulira naye abiwulira byenjogera bituufu. Yakyogera aleekaana yakigamba bugambi mpolampola. Aligana alina omutima mubi gwe temumumanyi oyo Munyankole. Yangamba yagayita recording nga mulimu ga ashohore. Naye remember. What is ashohore mean? Afulume. Ate ashohore, it's a rude word in our language. Ngamba get out. Shohora. Something like that. Njagala ajja agambe nyambi omuyimbi gundi okutuuka international level oba okutuuka kale city level. T-Paul wamala okola show ye aliwo. Agenda kujja Kampala akole cricket over. Tumulinze. T-Paul Sebo muyimbi wange. Ate ffe tumulinze. Anyimbira bulungi. Tumulinze. Era cricket over. T-Paul wasinga palaso.
Tipo mwana mto yakatandika. Manyi kyatoka ku palaso. Badman kankubulire palaso muyimbi wa amaanyi. Okitegeera? Naye omuntu buli w'otepimira kwe kusanga nti ogudde. Abantu mulina okuyiga okwawula ennyanja y'omuliro n'olusozi oluwanda omuliro. Onfuna? A lot of artists gye bali eyo ewaffe, but they are nowhere. Omega 256, she's the best diva from our country. Mulungi. Diva okusinga n'abayimbi abamu wano. Wallahi nze kati nze sikyalina bintu bye negayira. Omega mumanyi. Nyaganyaka emake bayita Keza. Vakoro. Kekayimba ke this year. If I tell you nti nasanga Omega nga tanna planninga bya kuyimba nga just right. Ate Omega akimanya solo kikugamba cause Omega yansangako nga ndi star already. Ate ze nakola oluyimba lumu bbiri embala n'enfuuka star. Bye byaddala Badman era ekirooto kyange tekyalimu kujja Kampala. Just najja Kampala nti neesanga njagala nnyo olulimi lw'abaki olulimi lw'Abaganda nti nalukuliramu ndwagala ate mikwano gyange emisinga Miganda ningamba le missing Luganda okitegeera. Kati wa respect abantu abayimbiddeko mu lulimi ne balumikuba No, I'm still talking to you about something. This guy yali akola ne General Gion. General Gion aliwo. Ebyo bino ebintu by'olina omubuuza wonaaba okola naye interview gwe mubuuze General Gion ajja kugamba yaani. General Gion, Jose, Exit. Baliwa. Producer we yamutandika career, producer Nyanja aliwa. Bamuyita wali mu State House ne bamuwa sente ne bamuwa n'emmoroka bamuwa milioni 8 kilo. Ani yaziraba. Bamuyita ne bamuwa sente. Sembu, don't sembu bamuyita ne bamuwa as if you saw. Kyenyinza okugamba Ray oyimba bulungi but tandika okubeera nga wenyiga nnyo mu bantu b'ewaka. Abaana bapushing okitegeera. You sing very well. I like your music but your behaviors are not good and your conduct of people is not good. A lot of artists here, Western artists are here in Kampala but they are suffering. They are living life in a hard way. Mpaya abayimbi bana abembalala bokoze nabo nga teri abadde abamanyi gwe ng'okoze nabo lati nabo. Nze nga nkoze nabo abembalala. Kubanga at least kugundi Rage aina yani nani? Si irinya lino omwana bambi lineerabira. Truth. Tipol Truth. Omanyi Truth yatandika ddo yimba. Truth okimanyi yansooka okuyimba. Rage yamuwadde opportunity. Nasala najjako eno. There's no anything like opportunity. We only give music to people that we see nti ono ayina kyannyongerako. Being honest. Okitegeera. Nakola olimba ne Ashrime. Baluyita n'engoberera. Nenkola oluyimba ne Shine omukigo omumanyi. Shine mumanyi. Nenkola oluyimba ne Wevuoka mwana wa Kabale. Ngenda kola oluyimba ne Megatron. Megatron gundi yasooka okukola naye. Rage. Kati Ray resources zaina nyingi. Lwaki tazikozesa okuyamba abaana? Ray afunye sente, afunye emmoroka, afunye ebintu byonna omuyimbi byandibadde ayagala n'ekyembuza abaana b'ewaka babayambye batya. Nze simuyinaako buzibu abalya sente ye yekka gye bamuwadde. Naye abaana b'ewaka bafunemu alani. Naawe dde ewaka ku ground okole ng'ova waka. Abaana bafunemu naawe. Kati ate n'abantu bange ab'embalala mwe abasubira nti ngenda kujja embalala nti era tinama abeera mbalala. That is a lie. Ogenda kubeera wa? Ngenda kubeera wano wembeera. Kampala? Yeah. You know what? Bakuzaalawo. Leka nkubulire. Banzaala Lubindi Kashali. Ndio mwana wambala. But you know what? Bw'okula tekitegeeza mbu olina okubeera olina osigala mu nnyumba ya kitaawe. Simanyi oba kaceece akuwulira bannange. Ate oyo kaceece. Kaceece. I give respect to kaceece bambi. Kaceece
yababeereddewo kubakyaza ku radio wakabuuza abayimbi bameka nga bagamba Kacheche atubeerereddewo Kacheche bwe yakola nange yali tasasulwa Kacheche wasn't you being paid or you was doing for nothing Okimanyi eri abantu bebasasula okuyamba naye ne batakola mulimu. Okimanyi nti nga nze ndi mu kukuwa point blank nakola ne Kacheche. Kacheche yasanga eggaali yange etumbi. Era Kacheche yakuleeta Kampala. Atya. Si yakuleeta atya. Ene Kampala mu media yakola. Yaleeta oluyimba lwange luzanye oba ki? N'abasajja bange ng'obakubi bamaze. Kacheche yatusanga olwedde tuzimbye ttiimu yaffe. Tumaze okuzimba timu yaffe n'ayingira ne tumwaniriza of which nti timu yaffe yaliko Sydney yaliko TON onfuna ne tuwaniriza Kacheche yansanga ku studio bagiyita R2 we nakolera baabo kale kicho siima Kacheche njena byakola kicho musiima neda Kacheche simogera sigamba nti muntu mubi Kacheche you are my brother ate nkimanyi toyinza kunyiga kuba okimanyi byenjogera bituufu oyina omutima omubi side M naye okimanyi nti nkwagala nnyo I love you so much and I appreciate what's that thing that's one thing that makes you love Kacheche ekindetera okwagala Kacheche the time he was working with me he made me feel that love from a brother he made me feel that love from a brother ate nga bambi ambeererawo nnyo okitegeera tuto tuli Nairobi by the way nze nasusuka n'omulinyisa ennyonyi oyo gayi tuto tuli Nairobi bambi ng'akubeerako akwata ensawo zo making sure olidde making sure onywedde because ebyo mwabikolera omuyimbi ebyo byonna nti bye yankolera nankozesa n'ensobi n'enjawukana ne management yange yandibadde ntwala mu maaso kati nali mu gundi mu Game Park Records till now is the topping record level oyo Kacheche yagamba ki Kacheche yankozesa ensobi n'antwala mu GMG of which partly nga we nkugambye nti Kacheche ayina ebirungi n'ebibi partly it was good because in the moment namugamba I needed that and he did it like a friend I appreciate you for that but then I think singa twaguma Kacheche ne tukola TON singa tuli wala Nagambye erigwa ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'oba ng'ova bweru nga weetaaga wogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaki y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo nooti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 oba plus nyanya 74 72 31 84 nkugambye tulina ne CCTV coverage wifi coverage internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayerere okitegeera temukyakwatagana TON tukwatagana nenga siruli nenda by then yakozinga that ruckus Kacheche the ruckus was there but then nachongeramu omuliro ruckus but Kacheche you are a good person he's the reason why you're in Kampala you are the reason why I'm still struggling and I love you so much my viewers abantu banje bambarara nkoze olweshongo nibalweta wano nkoze na Pinky muza YouTube yenu bamweta Pinky UG official does your music play in Mbarara my music plays why shouldn't it play I come from Mbarara why shouldn't it kale presenter chigo appreciating in Mbarara I appreciate Kacheche I appreciate Kacheche gwe Kacheche oli muganda wange nze nine eddembe lyonna eri kwongerako kyenjagala lwansonga oli muganda wange olina okukkiriza nti n'omuto omukulu wasobya Kacheche ngena mukyaza ajja kutandika bwe yatandika nze njagala omugambe kati gwe kankubulire Kacheche ngenda kyaza Kacheche kankubulire ekintu Kacheche obadde oŋŋamba musiime ekintu kimu Kacheche yansuza
Kacheche wansu. Sima ekintu kimu Reggie kyakoledde industry emba. Taina kyakoze. Allahu Akbar. Taina kyakoze kingambe. Wama Reggie, I want to give you flowers. Namba ekintu kimu lwe kyakoze. Ng'okufulumya abaana mu studio, ng'okubabbako ennyimba. Ennyimba mmeka zabbye ku Exit. Ennyimba mmeka zabbye ku. Wulira, ennyimba mmeka zobbye ku gundi omwana ono bamuyita Matiti. Kati no gw'owulira Tipo. Tomanyi nti waliyo Matt Henry. Enyoze nyimba Tipo singa zayimba zava mu studio. Zali nyimba za Matiti. Matt Henry. Jali. Yayimba akayimba ompinduire Embohe prisoner. Embohe no jimanya. So, abatulaba ku show ya Land Cruise. Eno emboze ejja kweyongera ne Kacheche. Thank you for being there for the industry. Kacheche yayambye industry. Besides our wrangles. Naye kansime ku Reggie. Toyina kyomusima, toyinza musima nga ndi wano. Ku show eyange nange nazze ku show nakyadde. Kyusamu ku mpisa tandika okugabana ne banno. Bw'ofuna akasente katemeete mama abaana bafune. Abaana obawandiikisa ennyimba obakwasa kimu njaye. Tanya njaye. No. I've never seen him. No, he's a sober artist. Vocally, enyambala tick. Katika nkubuzeyo Alan. Temui uliza embalala. Embalala. Omuyimbi amanyi tunatomaliza. Omuyimbi amanyiddwa nga Reggie. Ntaliyo. He is the reason why talents nyingi zizze zimeruka. Bwe najja wamanya lwa Reggie. No. Matt Henry Tipo wamanya lwa Reggie. Right. Twagenda ku Purple Party. Embalala. Uliriza twagenda ku Purple Party embalala. Bwetuuka embalala. Oba bali baganyo ba Tipo okuyimba. Oba budde bwali bweddeyo nga bayimbi be Kampala bagenda tandika. Reggie yakola kyonna ekisoboka okulanga Tipo la esooka n'ayimba. Ezo stand naawe bazikolanga ezo mbadde z'abayimbi tuzimanyi. Reggie wama you good person. Gwe leka nkubulire ekyo. Ate Reggie towuliriza nnyo bantu bakakusiimye Reggie. Obuzibu buno Alani. Obuzibu gw'oli mu kumugulumiriza. Kubanga ina kyakoze. Wammalwe toyina ky'oli oli muyimbi nga wa bulijjo nenze kye mbadde nsaba. Njagala nnyo music wo. Ebintu byokoze birungi for the time you've been there singing our language. I appreciate. Webale. Awebale kusiima. But Chenjagala has promoted what? The language. When I started doing music, they were saying the boy from Barara. Every time when I'm doing my interviews, I'm saying boy from Barara. What the fuck have you promoted, my nigga? Gende eri gwenga toyimba munyango abaana bayimba olunyankole kuva olume lutandise paka oluyimba bwe luggwa pina promoting their wayimba tutulane lugenda lutia tutulane ni bingi ninkunde saluulira walaira ati nze manya gange nzera tinaamu anti kyenkugamba gwe omanyi olulimi munjagalira buli muntu abaako ne wayagalira munne. Can appreciate it. So Ray, appreciating Ray, promoting Ambarara and promoting Olunyankole and ye muyimbi omunyankole yasobola kuba Lukongo Cricket Oval n'agijjuza to the fullest abamanyi bonna so ko appreciate katika nkubuze ekibuzo appreciating akejo tuve wano. Ray nkusiima nnyo okubeera nga industry yafojizize emabega nga toyambye ku bavubuka abatandika okwemba. Wasaba kolabo ne bakumba. Nze nga nsaba Reggie kolabo. Nze Machala. I swear upon the living God. I swear on my life. If I have ever begged you a collabo, dare say it that I've ever. Me, nsabe gwe. Atenga ye yali agisabye. Nina n'obujulizi nga yagala tukole. Ngagisaba nze Machala. Latinamlati. Nga lwasaba gwe. Nina n'obujulizi. No, kuba ye. It's business. Business right away, not tambu. Anti kyenkugamba my business teri mu business ye. Kyenjagala njagala bererewo abaana abasupporting abaana nga naye watuuse waggulu. Wulira General Gion yaleeta Ray mu industry. Buli wano ogamba mbu industry etandikidde ku Ray. Yatandikira ku kati nina abayimbi bemmanyi b'otamanyi.
nga bobo nabo Ray abasangawo ba momentalins ne tewali kyabayamba. Ono omwana yayima tugende mu kidongo nali bamwitani? Neba nakweha ontware Lady Mariam aliwa. Lady Mariam jali she's a legend. Aheru ni hera ai mame chikechiri ai nune chigora amiso ninkagenyina enyugunyi ninkenya bumba aliwa. Simumanyi oyo. Mbagala nnyo tuli ku show ya Alan Cruz webale kunchaza. Ray, thank you so much for lifting Barara. Ebyo bigambo byo Ray ndi wano kugamba yamba ku baana. Yamba ku baana toba na mululu. Fenna Uganda nene tusobola okugira. Lwaki oyagala abayimbi bamalirize nga bafuuse bagenze mu bbala batandika okukola amabbala. Lwaki oyagala abayimbi bagendeko kyeyo ng'ate gwe ogenda ku source. Lwaki totwalayo ku General John nafuna twalayo ku Megaton wakola bone Megaton kye kyatuukawo nothing rubbish. Megaton tiyogana teyafunamu musule bulungi. Kola bwoti mpeera abantu ab'ennamba yo abaagala okubuukinga n'abo abandyagadde obayambeko ku music waabwe kubanga ogambye ogenda tandikirawo okuyamba oli tayamba. Nze kyengenda obbagamba nkya struggling nga tebannampa buyambi nga Rego bwe bamuwadde. Katono kale ligani sente ziri ze bakuwadde singa bazimpa singa ndi mu kuyamba zibaakuwa okitegeera kuba Ray wakwatako sente bye byaddala naye mumuwagire Ray he's a good artist yatadde ne EP by the way. Yakunyumidde? It's nice. Kwe Alan, it's not like I hate Ray. No. He's a good artist. I love him. Tuva fena tuli banyankole despite fighting, you know. But nenjagala waliwo kyatanaba kukola. Yenga ye okitegeera. Nze sandi badde ate singa mbadde mbeera mbalala. Ekintu kyabina kyenje kyenkwagaddeko as we summarize this interview. You appreciate that the fact that Ray is too good. Chichimu. So too good sijogedde bad man. Too good obanga gamba nti muyimbi wa kabi awandike nyimbe za kabi nze simugamba nga kukumpandikira luyimba lwa too good bichi. Sibula sagenda tetujja vawana. Kyenjagala yambako ku bantu abaana b'embala nabo baleete nabo bashininge Omega 256 omukubira bwerere ekikono muleka ku show leka mmalirize. Omega muleka amalize show ye mupikire muya kupikira show yo na kupostinga Omega mukubire show ye diva wakabayimba bulungi asinga n'abayimbi abamu wano. Yamukola ki? Yamukubira ate ekikono. Ekikono ekampala ekikono embalala mpoze Kampala Kampala kyakuba ku radio station bagamba yagundi tebamuzanyi ekyembalala. Lusoka olimba lusoka mu WhatsApp group ne bagamba ha ogutarazane. But Ray, you are a good artist and I appreciate the fact that you're lifting our language to another level besides the wrangles that we have together. But one digital them now no chirabam Kacheche, thank you for being there for the industry, though we have wrangles between me and you. In China, MC China, and for the other artists abali embala mwena Tipo, Matty Henry, Megaton, Exit, Lady Mariam, a lot of artists. Waliwo n'abapya waliwo n'abapya bayimba akasente ni kache simanya ninza kuza kufuna loan yoshtegera. Those artists, thank you so much for representing my home region and I love you so much. Mwena mbagala kacheche nkwagala nnyo naye kyusaamu where necessary. Ray nkwagala nnyo kyusaamu where necessary. I love you so much. May the Lord protect you. Mugende ku YouTube mulabo oluyimba lwaffe baluyita wano. Bampita Latinum Lati ku ne Pinky. Nalukoze ne muchalange Pinky. Luli ku account yange ku YouTube. Latinum Lati Pink Official ku YouTube. Mutu searchinge. Mutu well love. Ku TikTok. Luli pinned ku Latinum Lati. Luli pinned ku account ya Pinky. Mutu waga. Na aina wala incluso inokola yo challenge. Ngo ne baby mama. Chetudaka echo. Ne baby mama. Koyo konkobere jio okumu. Reji yakuwa meka kwa demeka. Kale musibe bulungi tulareje.
Nimbakunda. No. Kankwanjulire The Ocean of Knowledge School erisangibwe Kasangati lino lyessomero wogenda okutwala omwana wo oleme kuba na kweraliikirira kwonna ku ngeri gy'anaalabirirwamu awamu n'okuteekebwateekebwa. Tuwandiisa abaana okuviira ddala ku ddekeya ne kindergarten ekifo kyaffe kya mulembe awali n'ebibiina ebigazi obulungi. Kino nga kiyamba omwana okuzimba endowooza ye. Abasomesa baffe bafaayo era batendeke mu kula 837. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Zino ze bayita batya? Modern Tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Yagambye erigwa ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi. Oba n'oba ng'ova bweru nga weetaaga w'ogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri. Ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga. Just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa. Ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaki y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko. Oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo. Noti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 11 oba plus nyanya 74 72 31 81 64. Nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7. Ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com. Ogeye buli kimu kyonna amasavu mayerere. Esimu kasiakano kankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga bayina n'esina keyboard. Bayina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Bayina headsets z'abaana, bayina smart watch zonna ate nga ziri origino. Bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana educational gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.